Yes, omulabi waffe omulungi nga bulijjo program yo enganzi beera mulamu ne Dr. Barbara. Olwaleero nina omugenyi gwe nkuleetedde era nkwebaza okubeera nga bulijjo tugoberera. Mukama akutuweera omukisa. Olwaleero tuli ku studio za 3ABN naye tukyaddeko. Yes, ku lifestyle center gye bayita Root and Vine ndowooza oba nga otwekuumirako ku 3ABN wali ogirabyeko. So tulina omugenyi gwe tukyaziza njagala kuba mwanjulira. He is none other than Mr. Opeto James. Mr. Opeto James tusanyusa okulabako. Nange sanyusa okubasanga mu program yaffe beera mulamu. Yes, omwana kyemumanyiiko mpulira mbu food scientist. Naye nga tannaba tuwa byatuleetedde. Katusooke twebaze kubanga tumuyina ate tusabire ne program yaffe etugase. Mwene nsaba twewombeke tusabe. Mukama nate tuzze mu maaso g'abaana bo be watonda. Nga tuddirengana bya bulamu Mukama. Nyingi programs ze basobola olaba naye nga beewaddeyo balabe eno program beera mulamu. Leka Mukama otuwe ebigambo ebirungi era ebituufu eri omulabi waffe. Leka Omwoyo Omutukuvu alungamye nga gwe woosiima okutamunya eddungi lya Mukama waffe Yesu. Amina. Amen. Yes, omulabi waffe nga bwe nkugambye tulina Mr. Opeto James. Sebo nawulira nti oli food scientist. Kati mbadde njagala kakasa. Nsaba otweyanjulire mu butongole. Yes, abatulaba amanya nze James Opeto Okodi. Yes, nasoma food science and technology from Kyambogo University. Okay. Then training zali bbiri, emu yali Makerere University, endala yali ku UNBS. UNBS? Uganda National Bureau of Standards. Where? What? By that time, nali mu Standards Department. Okay. Yali awo Kanjocha Street. All right. Right now, wali weyogerere. Tell me, that trainings in Kenya, something like Yes, that was nga nkyasoma. Yeah. So when nafuna omulimu gwe nasooka okufuna, nakola ne East African Basic Foods nga Quality Assurance Officer. Okay. So bali balina akakwate ne Nestle oba Neso. Okay. Neso ye company ekola Nido powdered milk agensano. Wow. Agobuunga. So bali kubanga twali tuba supplying raw materials kati nga quality officer. All right. Bali beetaaga okutraininga ku mutindo. Okay. Kubanga okola ekintu nga kiri ku mutindo kyetaaga nga ne raw materials ziri kuki ziri yes. Okay. So being a food scientist, you say omusawo bwe mpulira food science, banda bemmere nnungi, you get emmere etalwaza byemutukolera. That is partially it. Okay. Naye food science tekoma just ku mmere. Tekoma just ku mmere eri ku table. Olaba edda abantu bali batono population. Okay. Nga noba tewasimba omuyembe oyitawo obuyisi n'okola ki? N'olya buli. Naye ennaku zino ekisooka population y'abantu nyingi. Eyongedde. Ekyokubiri emmere eri season esinga. Sinti kati for example y'emiyembe. Tosobola gisanga buli season. Nti olidde ku January paka tuli mu state of sin. Okay. Adamu yekka yafuna omukisa oguli ebibala buli mwezi. Naye ffe tekisoboka. So our food science weyingirira. Tulina okumakinga sure nti emmere ebeera available even off season. Oh. That means tuba tulina okugattako omutindo. Tufuba okulaba nga tufuna engeri gye tuwongeza mu obulamu bw'emmere. Kubanga natural emmere kasita ogijja ku muti waawo wetandikira okufiira. Okay. So kyentegeera omulabi waffe omulungi tebikoma ku mmere just but
byeyongerayo mu kuyamba okuba nti emmere ebeerawo buli kaseera? Exactly. Si just kubeerawo ate ng'egasa omubiri. Waliwo okubeerawo naye nga tekola ki? Nga tegasa nga temuli mulamwa. So kati sitegeera mwasoma abantu bameka mu kibiina kubanga kati bwe kiba nga bwe kityo bye musoma twandibadde tulina emmere nga nnyingi nnyo ng'ewera ate nga tulina neegasa nga nnyingi. Yes, nga wekimanyi ensi gye tulimu mulimu ekibi, it's not ideal. Okay. Then food science as people upgrade bagenda ba branching off. Okay. Wala ba branching off to nutrition nga we nakola. Waliyo abayongerayo nisimanya post harvest handling nga ye just akwata handling harvests. Tafaayo. Simba. Ebyo si bizibu bye. Yes. Ebimeze. Wali abakola value addition simanya wekitegeera. So mulimu kanzita departments. Kale. Yes. All right. So I do not chenjagala okumanya. Nina chenjagala okumanya omulabi waffe omulungi. Like waliwo influence eriwo kubanga ekibuuzo kiri nti lwaki tulina ennaku zino ebintu ebitagasa mibiri gyaffe. Kubanga nfunye abalwadde bangi naye nga bw'ofumiitirizaamu alina bye yalya ebyamukosa naye nga mmere oluusi oba alina byalya ebitamugasiza ddala naye ng'alya. Kati food science abasobola otuyamba? Kati food science erinamu sides bbiri. Mulimu negative side ne positive. Okay. Kati nze ng'omuntu nasalawo ngende ku positive side. Kubanga nalaba nti actually food science negative side yaayo. Okugatta nnyo omutunde nnyo ku mmere. Ate egisikamu ebiriisa. For example, Abaroma be batandika okugatta omutindo ku ngano. Eno gye tuyita Sahara Desert, ebiseera ebyo it was not a desert, it was forest. Mwalimu Lake Chad. N'ebitabo ebikadde bye nasoma nga biraga nti Sahara Desert yonna Abaroma bali balimiramu engano. Era they are the reason why that place is a desert. Nga bakyali super power bye tusoma mu Bible simanya the head of gold, sijui the legs of iron. Kati mu biseera byabwe nga waliko as an empire nga tekuli the religious part. Okufeeding ensi yonna n'okukola business, they are responsible for that. Ate bakikola batya? Kati mu kugatta omutindo ku ngano bakizuula nti bwe bajjamu embryo. Yes, kana akantu omutima. Omulabi waffe oyinza obutakategeera olaba bw'olya kasoolya kana akabeeramu akayero katini. Mwe mubeera omulamwa. Bakayita? Embryo. No, kati mu wheat kaba jam. Wheat yes. Jam. The jam, yes. So Abaroma bakizuula. Ti bwe bajjamu eyo jam. Saakala gamba nti bakizuula. Bakikopa okuva eyo Misiri kubanga amagezi gye gava. Bajja wano mu Africa wano ne bakopaga amagezi ne bakizuula nti basobola okugattako ki omutindo. Kati byavaamu ne bakolawo options bbiri. Engano eri wholesome gye basanzewo etasobola kuwangaala nnyo. Then eri gye bajjemu embryo oba jam eyandibadde n'omulamwa. Wow. Kati ne bateekawo classes z'abantu bbiri. Classes. Ne bagamba nti kati abaavu kati bali eno eri hall. Ndaba. Kati abagagga be balya ki? Eri refined. Era ne kikwatirayo mu bwongo paka olwaleero. Eyo example emu kankoyo example ndala. Mu Sematala eyasooka World War I. Okay. Abantu bali tebanywa mata. Wanga olaba mu butonde embuzi. Ente yonka nte, embuzi yonka mbuzi. Enkima yonka ki? Nkima. Kizibu nnyo. Okusanga embwa ngegenze ku kapa. Sokove ku kapa. Ngegenze ku mbogo. Nti eri mukola ki? Kuyonka. Ebeera teke nganda. Simanya bwe kitegedde. Okay. So olutalo lwe lwatandika jjukira omujazi taba na budde
usika amagi boiling amazzi butikika mmere kati ne bateka aba scientists ku pressure okuvumbula emmere abajasi gye bagenda okola ki gye basobola okulya nga tete bagifumbye. Exactly. Akakaseera kosi ya food science we yazaalibwa mu nsi. Ne batandika okuyiiya eŋŋano amata tugakola batya ne gawangala kubanga mu bulamu amata gatwala bbanga ki lunaku lumu bw'oba ogakumye bulungi. Mu lunaku lumu oba ogatadde mu bikopa bya kopa ne zaabu wiiki amata ngamba under room temperature. So aba scientists, food scientists for that sake, ne bavumbula ne bakizuula nti ofuna amata nofuna vacuum noga spraying up nenge vacuum temperature mulimu ebbugumu amata wali okuzikola amazzi wate wegatuuka neza nga bbugumu nga gakala gokka amata nga gakala nga gafuka ensaano. Kitegeera simple as that. Tusobola kyekolera. Yes, tusobola. So ne bakola amata g'ensaano getumanyi nga nido ne batandika okukola Tetra Paks nga amata gasumulula mulimu silver munda. Yes, bagayita Tetra Paks agasobola okumalawo omwaka mulamba. Kati kansoke nkubuuze ago galina buzibu ki? Ati that's why I'm coming. Waka tubadde tutunuulira negative side. Yes, kati I'm still coming. Kati olutalo lwagenda ne luggwawo. Okay. Jukira nti companies zitadde ensimbi muki mu byuma. Wenjogera ku nsimbi njogera ku buwumbi bwa $. Ensimbi muki mu mata gaabwe abajasi bakomyewo bali waka. Olutalo luweddeko. N'amata gakyali mu supermarket. Kankubuuze singa gwe nannyini byuma ne nannyini mata wandikoze otya wandibilese ne bifa nogamba nti business bwe bibanga byenzaala biri healthy ngenda mu maaso. Kati bo jukira nti bo bali bakimanyise biri healthy. Babikola just for the sake of convenience. Alright. Simanyi wekitegedde. So mbadde nsaba omuwuliriza omulabi waffe omulungi ategeere buzibu ki obuli mu kunywa amata amafuuwe nga gansaana. Si ekimu ne bino. Kantandike ku butaffaali. Ekisooka buli kintu ekirina obulamu ekikola amata. Amata ago ng'abeera n'obutaffaali kangayite proteins oba amino acids nga za njawulo ku nsolo ndala. No, oli kugezaako gamba nti buli kintu ekyatondebwa kirina protein eyakyo. Size ya protein eba teyenkana. Kati ey'ente yante kyobola ezaala ennyana neyenkana. Kati Mukama yakikolawo batyo kubanga ayagala zino ensolo zino zikule speed. Ente bagenda ogizaala ng'obwongo bumaze okukula. Ebe manyi nti etandikirawo okuzannya. Etandikirawo tambula bayi. Yes. Kati hapana. Nkwate ku ntebe. Kati ekibulako just increase in size. Kyebalaba obutaffaali bwayo ba amino acids Mukama yazitona nga nneneko. Wow. So the protein of the cow is bigger than the protein human of the human. Exactly. Obutaffaali obuzimba omubiri. So ofuna ka baby boy oba ka baby girl nokawa amata agente. Agente, the protein is bigger. That means ajja kula mangu. No wonder. Okube mu ngalo. Wananga yaguye akuze bidimu mangu. Milestones. Twebaza Mukama akuze bulungi alabika bulungi naye kitegeeza ne mukukaddiwa mangu. Oba osanga omuwala myaka 8 nga ali mu messes mbitege amabere tuttu. Yes. Abalenzi batandise okumira amalusu naye nga kivawa mata. Wow. Ekyo nkyagadde omulabi waffe obulungi byebyo bibeera ku 3ABN TV. Beera mulamu ye program tugenda maaso. Yes. So bakizuula nti olutalo lukoze eki? Olutalo lwetulaba just majaani. Edda Ssematalo asooka n'owokubiri byali serious. Ng'ensi yonna eri involved. Ate tunaba kuva ku nsonga eyo tukoze tutya kati no tutegedde nti protein zaffe tezikwatagana.
bukyanga tukula buli mwana almost bamuwa amata n'akula okujjako abaagagaana nina sister wange yagagaana nga muto n'agagaanirawo naye kyenjijukira kimu yakula talwala. So tukozesa amata nga example. Njagala tukirukiraawo tukiguse omuntu alina kunywa mata ki? Options mpitirivu. Okay. Ebintu bingi bikola nuts ezisinga zikola amata. Nuts ebintu ebyensigo namanga ebinyeebwa. Ebinyeebwa muvamu amata. By the way entungo muvamu amata. Gawome. Wane waka tunywa gasoya. Yes. Okusinga. So teweekwasa wobanga oyina ekizibu ne soya ate nywa ebirala tuyina almonds. Waliwo ali yabuuza ate ono yafa n'alekawo ka baby tumuwaki. Waliwo ensigo za hemp muvamu amata. Abaana abo ge basinga okukola ki? Okunywa. Ate babeera sharp. Okay. Kati waliwo ebintu ebiri so common nga omuntu asobola obifunaye. For example ebinyeebwa. Omwana omuto asobola okunywa amata g'ebinyeebwa. Tegalina buzibu. As long as very well prepared. Kati no omulabe waffe ayinza okubeera awo nga simanyi kiki kyatuka ku nsi omuntu kyangu nnyo okunywa amata g'ente nga bw'ogiraba nnene yonna eri awo naye ng'ate kizibu nnyo okwada okutinga okunywa amata g'ebinyeebwa naye ng'ebinyeebwa abirya nalowooza nti netaga omusawo okundagirira okuŋŋamba. Actually kino mbale njagala waliwo kinyagala okuyisawo katono okuyisibwa obubi naye ng'ate agente agava mu kintu ekitambula aganywedde. Waliwo kinyagala okuyisawo katono obulamu bwe tulimu ssaawa zino kiringa omwana akuze nga bamugamba nti chalk is black. Chalkboard. Chalk eno gye bakoze okuwandiika nga white of course naye nga bamugamba nti it is black. Wakula ye asobola n'okukifiira nga amanyi nti kyeki kyekituufu because by the way who invents colors? Yes, who invents colors? Who determines? Kati nno omwami ayitibwa Rockefeller. Omwami oyo ye family yatandika okugatta omutindo ku oil. Amafuta gana g'ettaka. Okay. Crude okufunamu amafuta g'ennyonyi ag'emmotoka. Just okulaga nti ensi gye tulimu obulimba buyitirivu. Kati omwami ono yali tayagala mu myaka 10 maaso akatale k'ekkola ki? Kugwa. Kati kubanga yali mugagga n'afuna ensi yonna n'agiteekamu ensimbi. Bayigirize ensi yonna nti oil ono wetukolamu emmotoka mbu eri enatera okuggwawo evaamu ebyafa. Anatera okuggwawo oil. Yes, mutaka. Okay. Simanya wekitegeera. Kati wokola ekyo abantu bo bataddemu mu bwongo bwabe nti scarcity and value ebeera ki? Demand. Yes. Guno omwaka oguwedde we nakizuula nti oil tabangako scarce. Eringa zaabu. It's a mineral God created. Munsi z'Abarabu bamala wano oil tebanaba kumaliriza ng'omulala atandika okukola ki? Okuloka. Naye osayi mu Uganda wano hoima osanga oil ayika buyisi. Kati alabika nga scarce to be sincere. Naye ng'ate kati wa. Naye ebitabo byonna bigamba nti is from dead animals during a big flood. Fine. Awo bakiriza ku flood naawe watali ekyo hapana. So tuddeyo yes mbalaga omwami ali selfish we batyo yakola education system yaffe. Omulabe waffe mulungi njagala tukutwala empola otutegeere. So kyendi okutegeera simanyi waki oli otutegeera nti ebintu ebisinga bye tujja tukola oba bye tujja tukozesa tetumanyi nnyo butuufu bwabyo si kyekyo? Exactly. So teweetunga ku kintu beeramuko n'amagezi agalowoozamu bwe maze okunywa amata g'ente ati lwaki sisobola kunywa gasoya? Lwaki nyina okubeera nga ntya nyina okwebuuza ku musawo okunywa amata gasoya ng'ate soya kisobola omugaaya? Kyeva olaba omuntu w'omugamba nti kokozesa akanimu oil ajja gamba kangenda nsooka nkola research nabe ku side effects zaki? Tujja awo beera ng'osimba wakati naye njagala tuguse kino ekyakasooli amata tugategedde
twayogerako ne ku program badde maliza issue ya mata olutalo oluweddewo olutalo oluweddewo naye takkiriza kufiirwa sente ze kati zayinawo yafuna abasawo abasomesa n'abateekamu sente ne university zonna ne batandika okusomesa nti weetaga calcium bali mu mata ebirala tebikyalina calcium kati. Wow. So omulabi waffe omulungi faayo nnyo eno program bagitabeera mulamwe. We bring out facts from different sources so that weesalirawo mukama yatuwa okusalawo nga kwaffe bw'oba ofunye ekyamagezi okuva mu programu eno osobola okutandika obujja n'onywa ebintu ebigasa omubiri gwo oba nga protein yo emakinga ne protein y'ebiyonyo. How about bino ebibala protein yabyo eri etya? Kubanga ffe tuli banene soya mutini wetubanga twogedde locally. Yes, omulabi waffe ayinza okuba nga yeetaaga okimanyi. Waliwo kinyagala ku president waffe President Yoweri agamba steady progress. Olaba omwana akulidde ku bintu nga bya butonde mpola mpola. Abeera small nkakozesa example ya Walter Faith. Ye asala abaana babeere ba vegetarian. Fine we bali abato nga bakabazaala nga full stop. Ne bana babeera ku matanga banene balinga bibbaga. Ekiseera kyatuka abaana bwe bakula mama biveeko ng'okuyingira mu church alina okugira mweyo bati. Jukira bwe bazaala bali buto nnyo kati bana babadde ku mataga esimanya bikoze bitya batuka ekisate ne bakola ki? Babeera bampi. Actually omwana omuto alina kubeerera mutono. Yes, by the way mukwano gwange atulaba oyinza okuba nga olina ka baby tukarushinga nnyo okufuuka like balloon what allow the system to grow steady progress kyogamba. So mbadde njagala tuwunzike ekyamata gano otubuulidde protein tugeze soya kubanga yali common soya milk ne protein y'omuntu bikwatagana bitya yo si ntono? Kiriwo bati okuva from the beginning olubereberye Genesis chapter 1 verse 29 mukama yatugamba nti kankisome sobola okozesa Luganda? Yes please. Luganda? Do I have Luganda Bible here? Luganda Bible we can give you. Nandikozesa Luzungu no interpreting. Okay, please. So olaba Genesis chapter 1. Yes. Verse 29. Etugamba 29. And God said, how Katonda n'agamba nti behold, I have given you every herb bearing seed. Uli ebigambo ebyo herb bearing seed. Ekintu ekirimu ensigo. Nga kikula. Which is upon the face of all the earth. Nga kirimu nsi. And every tree. In the which is the fruit of the tree yielding seed. Ekigambo seed okiraba kiri mu kweddamu. Nga kirina ensigo. To you it shall be for meat. Okay. Ekigambo awo kiri meat. Kati kampuni ez'emmere ez'ennyama zaagenda ne zipatentinga erinnya meat ne milk nga tokkirizibwa kugikozesa walala. Exactly. For example tosobola gamba nti soya milk n'okiteeka mu katale bakujja kusiba groundnut milk. Simanya bwekitegeera naye Katonda ye first patenter yagamba nedda meat kitegeeza vegetable fruits Katonda naye bwe bagamba Katonda fe tubikyusizaamu kati fetu meat means flesh kati mu Bible kyetuyita meat is flesh. Simanya watukategedde ako. Kati okay tutegeera. So ya agwa mweno ki ekigambo seed kiri mentioned. Seed. Emmere gye tulina okulya erina okuva mu nsigo. Si just ensigo oyosobola okusiima n'eddamu n'ekola ki? How about wetuwumulamu akatono omulabi waffe omulungi tukomawo tova ku 3 ABN. Thank you.
ddala mu that short break. Sebo Mr. Obito obadde okyatukakasa madde nsaba tutandikira awo wennyini ku tutegedde nti no ekigambo meat kitegeeza byakulya kubanga yes amagezi genyina by then ensi yali tenabatandika kukozesa nnyama. Yes. Kubanga after amataba bwe batandikira okukozesa ennyama. So mbadde nsaba tugumize ekibuzo kyembadde nkubuuza. Kibadde ku nsigo. Kibadde ku protein kubanga twamu. Then twogere ku protein katono. Olaba aba Babylon bano. Eri tuvuddeyo nga tu confirminze nti Katonda ye yatutonda. So yatugamba ebyokukola si weewaawo. Ye yandisooso tugamba ebyokukola exactly. Ye yasooka. Kiringa okola emmotoka oteekako manu. Switch off. You put engine oil. Use petrol, not diesel. Kati fulo mugezigezi era gwafiirwa. Ate bwenzaalibwa nga waliwo yakola mistake nga anywa petrol mu diesel naye n'atambula olabe naye ng'agikanika. Emibiri gyaffe giriwo bwetyo nga bw'ogambye. Mukama yagenda okututonda nga yeesibye meka? Kibala omuntu asobola okuvuma omubiri gwe. Nafuuwa sigala myaka 5 naye nga talwala. Simanyi oba okitegedde? Sinnaba. Owulira abantu tyalidde chips ne soda okumala myaka 5 nga talina buzibu bwonna. Era bambi nfuna nnyo abalwadde n'agamba nedda sukaali si yavuddeko. Taata wange nga yanywa sukaali. Akitegeera ki? Yes, so waliwo n'omukwano gwaffe oli w'emakindi. Daddy we yanywa soda obulamu bwe bwonna ne chips. So n'ofuuwa enfirimu mu mazzi kizibu nnyo omukakasa nti it's not healthy. Kubanga yalabyeko. But yet emibiri gyaffe generation eno actually si yes. Generation egende nafuuwa. Egende nafuuwa n'ebintu bye tukozesa si bye bimu ng'ebyabatata baffe oba bajjajja baffe. Bali bo babeeranga mu nnyumba za ttaka. Nga they are backgrounding. Kati nnyumba za tero. Tuli oba ku kino you get. So tudda mu nnyumba ya ttaka naye nkugamba nti oli bye yakola ebifu ate tobyesibaako kubanga tebijja kutwala bulungi biyinza okutwala speed. So mbadde nkunyonyola nsonga ya food science. Wenakizuula nti food science erinamu side bbiri. Emu eri negative endala eri positive. Emu ya bulimbamu. Si bulimbamu. Kino nyina stress nga tubakitegeere. Ono mwami eyatulimbye embu oil yava mu nsolo ezaafa lukafera olwokubanga era agala okusigaza obugagga. Jjukira teyakola n'essomero bwe tusoma. So kitegeeza nti obulimba bungi. Ate okukola sisitimu ey'essomero manyi kye yakola? Yafuna sisitimu ey'amagye, nafuna sisitimu ey'ekkomera, nabigatta, nakola mu school system. Kiva olaba zonna zirina uniform. Tolina uniform magye? Oba mu ssomero gwe wasoma temulina uniform. Uniform is one. Ekirala marching, parade. Emmere y'emu, emmere gye batuwa mu ssomero yali bagikola nga yatuzimba binywa tubeere n'amaanyi. Naye si bwongo. Kyebalaba buli mmere egenda okuzimba obwongo simanya simusimu oil because ebitya batera obirwanisa. Viva Bible when I was wondering. Exactly. So, protein. Ku nsonga ya protein. Then focus yaffe esinga teri ku protein. Omanyi kulaki? Omanyi ebizike. Gorilla. Inkufunye. Gorilla. Omulabi waffe omulungi. Waliwo ebintu bye tufokasingako naye ng'ate tebyetaagisa. Okitegeera twayogedde ku protein wente olw'okuba nti baleeta amata gali mu protein. Kati attention yaffe ebeera drawn to protein. Kati even okuva ku mata g'ente tuba tunoonya protein. Okitegeera that's why mbadde. Kati twogere ku bizike katono. Oba n'enjovu. Ebizike. Ekizike kiwangala myaka emeka? Mingi. Kisobola okutuuka myaka 18. Kati ekizike kigenda okuwangala myaka 18
n'omusawo agenda okumalawo emyaka 5 mu 4 olza kwa babira naye n'okuyigiriza ku byobulamu yet ekizika emmere gyerya temuli protein ag'amazima ebya protein is more of a facade twetaaga minerals more than proteins eminnyo sonyiwa tukitegedde ekyo minerals like calcium yezimba amagumba yezimba amannyo silicon oba silica yezimba enviiri n'amannyo n'amagumba actually obulimba obulala bwatulimba nti amagumba mulimu calcium yekka which is not true amagumba mulimu minerals zisuka mu 12 mulimu calcium mulimu phosphorus mulimu silicon mulimu boron manganese era watali boron oba silicon amagumba tegaliiwo olwokubanga bali bagala kubaguza supplements zaabwe n'amatanga kukoze eki kyogamba ebyo byonna byotugamba mubisoma mu food science. That's where the next question is. Kati nze ng'omuntu mukama yagenda mpita mpola mpola. Wow. Nafuuka mu Advent mu 2007 bidi musanvu mu Luganda. Nali Lakeside College we bambatiza. Naye mukama yannyamba nti yanteekamu obwagazi obw'okusoma. Okay. Research. Senior 3. Era okuva mu batizo kutandika okusoma ebitabo ebiyitirivu encyclopedia mu batizo. Lakeside mu library we mala osoma biology funa encyclopedia. Simanyi oba okitegeera. So kati omwami omu omuvubuka omu Musisi Henry era ni mu kusoma still. Waliwo kyenjagala okutegeera. Yes. Waliwo connection yebatirizo ne research. Anti Yesu we yava mu mazzi omwoyo omutukuvu yakola ki? Yamukako namu kati nze wena mubatizibwa. Wow. No interest ey'okusoma. Zeal. Yes. Nebeera so high. Nga buli kyensanga as long as kikwatagana n'obulamu ne Katonda. Nina okukola ki? Concentrating. Ebiseera ebyo muzeeyi wange kati yakawummula guno omwaka oguwedde yali yakalwala. Nga nfuba nnyo okulaba engeri gye mukomyawo mu bulamu. Kati akatabo omwami Musisi Henry ke yandekera nga kalina paka olwaleero sikagaba. Kalimu buli everything Adventism. From the beginning, Adventist how it should be. Diet, tithing, byonna byalimu. Nasoma akatabo page to page. Awo nafunira interest mu byobulamu. Baddani eri bonna ne mbasomako. Ngamba okay. Ekitegeeza whatever I have to do in life has to do something to do with health. I didn't know what the future held. Nali simanyi kigenda kujja mu maaso. Naye nga manyi come rain come shine njagala biki? Nga birungi byokola. Nali simanyi higher time frame, naye at least a bigger time frame nali sigimanyi. Naye kati the smaller time frame obusobozi bunali nyina at that moment. Obukozesa. Era A-level nensalawo nkole biology, chemistry, math. Okay. Simanyi watukitegedde. Nagenda otandika okusoma food science. Ng'ebyobulamu natandika dda. Ng'ewaka emmere gyendya si ya bulijjo. Wow. Kati nno omulabi waffe omulungi kyentegedde nti focus yo terina kubeera ku kintu Mukama kyatakugambye. By the way, wenti wenkola summary nze. Wenti wentegedde simanyi gwe kyotegedde naye for now inzukuse okuba nti no ekyo kyennonyerezaako kyatandise kitya okubeera nga kyennonyerezaako ekyo nno nkiyize nnyo. Nawulira mu mutima nga Mukama ngamba nti olina okutambulira ku layini y'obulamu. Ginakoma okusoma tenzuula ebipya sanitarium n'ekigambo njagala tuddeyoko. Yes. Wali eri twayogedde ku mata ne twogera ku ngano. Ni interested nnyo kati Uganda tuyinza okuba nga tulya nnyo kasooli. Ne Kenya. Kati waliwo refined and non-refined. Oyo gutuwa enkoko ozirye ate tuzirye. So mbadde njagala otugireyo bulungi
mu mata tukirabi. Yes. Nti amata go gennyini okay protein teri matching naye ate okuga refininga nakyo kyajja because bafailinga olutalo lwaggwako. Exactly. Kati madanja gatogere kasooli. So yes. The same thing kyaluka yeno oba kasooli bijja bitya. Byonna food science generally yajja lwa lutalo. Nga kosi era wano Makerere ne Kyambogo kose zimpya. Okay. Tezinaba kumala myaka 2. Naye mu nsi eziri developed byatandika mu Ssematalo asooka n'owokubiri. Kati kasooli alina obuzibu bwe bamuggyako akakuta oba bwe bamuggyako that jam. Nga sinaba nakuwa whether it is healthy or not kangweko history ya kasooli. Kasooli omutuufu si munene nga wetumulaba. Bamuyita maize, wild maize. Taba na starch muyitirivu. Taba na starch completely. Simanya watu kitegedde ekyo. Tumugyawo oba. It is upon us nze naawe okumufuna. Ziri eyo Mexico. Kyevolaba bino omulimu gwa Mukama oluusi zeetaaga kuki? Ku vitamin M ku nsimbi. Tulina okufuluma eggwanga tugende tufune zino ensigo tujje tukole ki? Tuzisimbe. Exactly. Kati n'omulabe wako omulungi oyinza okubeeyo ng'olina ebintu by'oyina nga kuva bujjajja oz'obiraba nga kale oyinza okubaako n'ebijanjaalo type y'ebijanjaalo. Yes. Ze mulya okuva edda naye bwe baleeta ate ebijanjaalo ebipya tobuuka n'ogamba batuleetedde gavumenti eno nga nnungi totunda biri kuggwaawo terekayo ensigo kati olaba kasooli omutuufu tugenda mujja Mexico. Kati nno kirungi okyogeddeko abatuwuliza njagala kubabbiramu. Manye kiri e Kenya? Kubabbiramu. Yes. Manye kiri e Kenya? E Kenya tebakukkiriza oba olina ensigo nga ziri organic oziguza n'ebawo. Nagiraba video. It's an offense. Okusharing ensigo zo ennungi to your neighbor. Ate ejjukira Kenya lindi more developed than us. Mobile money yatandikira Kenya negguka ki? Uganda. Kati nno kiba kitegeeza ne time kigenda kutuuka eno. Kiyinza okujja directly oba kiyinza okujja indirectly. No, kati olaba tuyinza okubeera n'eddembe ng'ensi yaffe ogiraba naye ng'ate bwe tuba nga tetufunye gano magezi era tusigala nga tetunyigiriziddwa naye nga ensi byereeta tubyani. Actually Babylon bakimanyi nti omuntu kasito controlling emmere gy'alya obeera omwina muki mutaano. Kyebalaba Nebukadneza yafuba nnyo okulaba nga balina okulya emmere gye bakoze eki yakoze eki balina bakwata obwongo tuddeyo. So awo tusimala kati byaddala bino bihappeninga mu Uganda. Nina maama wange asimba kasooli. Mama wange sigenda mubabuulira sooli ewe mugenzi buli lusimba every season agenda ogula kasooli omulala mbuzi n'ensigo zasimba simanya tosobola kuddamu zisimba. Exactly. Obuzibu buli wa bwongo okubeera nti no tulina sente nnyingi ez'okwonoona nti no tosobola noonya ono kasooli gwosobola osimba ate noddamu n'osimba. Anti kyembalini mu kunyonyola nti tuli mu matrix. Matrix is a system whereby buli kyomanyi kya bulimba. Buli kyomanyi kya buki? Era ngamba nti ayakola system y'essomero just tuoza bwongo. Ensigo zino nyina bakwano nga bakola eri e Kawanda mu wano n'eri bakola mu Naro. Bakola genetic engineering. Kyusa. Endagabutonde y'emmere. National ID y'emmere. Endagabutonde y'emmere. Babikyusa ne batikamu kye bayita terminator code. Ensigo ereme okuddamu okumeruka. Kati kubbo ababikola the purpose is odemo ogule. Era n'enkoko broiler simanya layers croiler enkoko topic of another day. Simanya wali mu kuntegeera kati. Siri aponi awuliriza nange tulina okwatagana tutandike Twitter seed bank. Otatandika okutereka nsigo nga bukyali. Tugenda fuka abaddu bajjo. Era National Sunday Law wenajja abantu bajja gamba waye izempa abaana balina okulya. Okatuwuliriza kakano ndi mu kuyiga nti tulina okwebeereramu. Lwaki ogula ensigo ng'ate olina ezibadde zimera? Yes, kasooli oli impulira nti naali sweet oba
wali sweet corn seems naye lwaki akumala lwaki akumalira sente ate bangamba ne w'omusimbye wakadde woba mangu. What is the science there? Kati kiriwe bate babikola ne batekamu pesticides mwezo jene nga pest oba ekiwuka kasita kiriyako kyo kennyini kifa. Nitrogen fixing byonna birina okufa osobola okugula ekipya ate bakikola so that you buy the pesticides, the fertilizers. I see. Buno obuddu buno bwetuliko. Actually, this is the highest form of obuddu. So kubene okubya ddiini mu buweno this is a subject ntuufu. Oba tokkiriza oba ajja kukwatira mu mmere. Zino Mukama yakindako okuva dda myaka giringa 10 mabega. Era Mukama n'angamba kati kosi yo togenda givaamu. Naye kati wetera wano. Gisigalemu naye ng'okola ki? Wala ebintu batuyigiriza nga ntunulira n'esukka n'ekirowooza nga kino si kituufu. Kankuwa example emu. Vitamin B12 is only gotten in animal foods like meat and liver. Kituufu oba si kituufu? Kifu. Nange nkiwulira. Naye ebiseera ebyo nasooka ne njikiriza ne ngamba yes. Naye ngamba wait a minute. Nasooka ne nesikamu indako. Nenzijukira ku gorilla etalya nnyama amaanyi gajjawa. Nagiveeko. Nze nali sikiri bano nabagambako dda. Kati nze it's me who grew up eating meat with my dad. Bano ba sisters bange ne my brother omukulu. Bazaliwa nga tebali connected with meat because my mom was a vegetarian from childhood. So kati nze yali alya ennyama zonna suffering ennyo. So when soma ku campus when I was doing my bachelor's in India. Nendabanga my sister can't be lacking vitamin B12 nga talwalangako. Kati nze amuyina bingasizaawa. Kubanga nze n'amanyo gaakulira ku bifi. Kati obulimba bwa awonze nazuukuka ne ngamba no waliwo ekintu ekizibu. There is a problem. So nenoonyereza my sister ng'azala bulungi omusaayi gumumala naye nze ndi awo buli kaseera ensiri nnumako biwaza ettaka ate omutwe gunnuma ate ebiki olubuto lwakoze lutya because of my diet which is not now of course byakyuka naye nga awo wenamanyira nti waliwo obuzibu ng'obudde ku gorillas. So nalabira muntu exactly eyo point gye mba katolaba obulimba tulabye amata tulaba calcium katuluku vitamin B12 wala anti food science atandise oginyenyanyenya omulabi wa omulungi tugoberere endowooza Katonda era professor omuyangama naye gwopeto okimanyi kyogenda tuswaza bino byogenda osomesa abantu eri mu nsi nenyagala omuddamu nti why a professor? This university is not a religious institution. This is an academic institution. Naye nenzijukira nti nyinza obutagraduatinga nensirikawo omwoyo omutukuvu n'angamba nti silence is eloquent. Era nemuleka n'awangula naye nga amagamba mazima universities n'amasomero galina kubeera academic ki tulina okudiscussinga bino buli omu n'awaayo opinion ye naye oba tolina kuwakanya profesa wo then kiba kitegeeza binaso okubagamba nti sisitimu y'essomero ye sisitimu y'amagye ye sisitimu y'abasibe kuba tolina wakanya buli kyagamba olina okukola ki okukkiriza. Kati ng'abakristaayo noza omwoyo omutukuvu ajja kugamba ekyokukola naye nga tweyongereyo ku nsonga ya food science. Kati food science we nali maliriza towards the end nga tumaliriza course nemmanya nti in future people are going to be falling sick. No wonder they are. Ebintu Mukama yabindaga ahead of time. Mukama n'angamba nti ogenda focusinga ku food science part elimu of preventive. Era amagezi ga naturalist pharmacy Mukama yagamba dda 2015. Wow, tugenda kwogera about naturalist pharmacy. Yes. In our next oba olunaku olulala sebo. Naye mbadde nsaba tukwasaganya ensonga ya kasooli. Yes. That kibuuzo kirungi. Kubanga omulimu gwe nasooka okufuna nali nkola mu kasooli. Njagala omulabi waffe atulaba aveewo ng'ategedde wakiri ebintu bibiri. Ekisooka tukizudde nti kasooli gwe tulya si ye omutuufu.
naye tukoze tutya kiri apo ni bwabanga si mutuufu ekyo kimu ate nga ali refined si kiboko bbiri yes ekyo kisooka ekyokubiri nakolako mu factory ya kasooli nga buli mande nina ogenda ebyuma ebikuba kasooli byali bingi ne soya. Let's here in Uganda. Yes. Okay. Ono Dr. Kakembo, Dr. Gwabada yogerako oba Harrison yava US yazimba yo factory. Okay. Najiguza one of the Adventists elders. Kati buli mande nga nyino genda wansi w'ebyuma y'omunde nga mulimu bi magnet binene we bati nga Bible yen. Bateke no side ne wali. Kati akawunga kayika then baka kuba ne kayika wano then eri nesika with vacuum chi kati moyo process yukire bima babyetolola bigenda byegaya free ero genda kusika wabati magnet mama mia nga kende the volume foko veko kwendera volume ni kuspaka yenyini magnet nga ebyume byekute kuno bikola akawunga we bati nga bya black we bati kati kankubuza ekibuzo ate ebyuma bitakwatibwa magnet jukira nti iron yoka ekwatibwa ki magnet ate ebyuma nga aluminium takwata ebyuma nate bikola ki this is just tusobola okwatako ate sinti ekwata byonna kati nga mulimu gwange nyino gena measuring manya nti mulimu grams otegerera ku grams olaba nti ebadde jo yakute grams 5 era yakute kwa grams 10 kiba kiganza ndamanyi kali mukola ki kukendera bamu no kugichusa oba buli mwezi nejjukira nti abasinga tebali ku business ya mutindo ya ne bulamu bali ku business ya cheda olaba no mutategera katonda afuna obuzibu okugichusa kati olo companies zisigadde ezitamanyi katonda completely. So wochusa ebyo ebyuma bibate bigende mu kasooli. Kizibu kya kuddamu ekyo kubanga ate business z'abantu oyinza okagenderamu katubere bagezi ngo bwana bw'emisota. Kye tulina okukola ekyo tulina okitunula muno funa magnet yo oyise mu kabuugi nga tunaba bukuba olaba oba mulimu ki food science si atonaba mukuba ngomazo mukale obuji okumanya oba byonywa biri safe zino magnet bazitunda mu kibuga. Okay. Funa magnet oyise mu kawunga kokola ki kasite kwata manya nti akuuma kemukubisa awo ekisenyi kafu nanti kati nze kyemmanyi ebyo ebintu abantu babyogera abantu babikozeeyo naye mu program yaffe beera mulamu twagala sana magezi kati nkizudde okay. mulimu obuuma nkozi that is one. Two, sinywa ku buugi olaba mu byalo eyo bakyakozesa buno obuntu buno obusa. Oh yes, bakozesa then nabyeko ne makerera ku food science kwanga nakolera training eyokubiri akuma kabaka kuba soya sika kuma wabweru naye wano pate yokuba eyetolola bafuna amayinja era kuba gagenda kugwa kamanya gakola ki amaganya tegaina bulabe mubiri ngawira musano powder gakuita mu buyisi simanya watu kitegedde ekyo. Wow. There's alternatives ziri at least zirabina amaso gange. Okay, omulabi wa famulungi kiringa ekizibwe bye twogerako naye actually buli kimu kisoboka kati yagala tumalirize ensonga emu kawunga ensonga eyokubiri nti bajjamu jam jam memuli obulamu starch gwe batuwa actually situmwetaaga abantu bali mukugejja bafuna sukaali endwadde zisinga ziba mu starch simanya watu kitegedde ekyo so kiri aponas ogenda okugula kawunga oyina obagamba kyoyagala yani yatugamba nti tulina fira kawunga nze ebintu mbigonzaamu
I mean wenda nga kino sikisobola Nalira amatoke gange obumonde bwange omuwogo gwange nga ngulaba nti muwogo you know ebintu webinnema I resort to other alternatives I don't know mulabi wa famulungi gwe kyokola naye tuwunzika program eno nga ngamba nti ebintu ebisinga tetumanyi gye byava kituufu naye tulina okubeera nga tuyita adde njagala otuwe essaala ezimbayo naye ng'osobola otuwulira akatalekeka nga tumaliriza nze tulabye omugaso gwa food science ebiseera ebisinga just tulyawo we eat to live naye food science yanzigulawo obwongo nentegeera nti obulamu bw'abantu buli mu ki ngalozo omanyi okukola ekituufu nga tewali akulaba era n'olemerako magnet muzikyusa kati gwampuliriza ali eyo take matters in your hands well life is yours obulamu bubwo kinabyeko abantu nga bafa ebyaddala gradually slow motion so obulamu bubwo gwali eyo waka n'okubalete wasoma food science beera serious tomala galya kola research wo even adjusting here ale chusa oyiga ekipya kigezeeko tosirika busirizi tukozesa obwongo mukama atuyambe nsaba tuwunzike n'essaala omulabi waffe omulungi weebale kubeera naffe mu program Beera Mulamu nange omwanjuzi wo Barbara musawo Barbara mbadde nsaba tufundikirire n'essaala twewombeke tusabe Mukama tuzikomyewo mu maaso go watutonda n'otuwa obulamu era n'otukuma paka olwaleero bangi bafa dda olwokubanga sinti babi era tukuma nga tukyali balamu olw'ekisa kyo tuyize ku byendya ne food science tukola omwoyo omutukuvu atuwa amagezi n'obusobozi n'obuvumu agakyusa mu ndya obulamu bwaffe agatuwa amaanyi agayamba abantu awulidde programu eno nsaba mu ngeri y'enjawulo omugolokoke omuzuukuse ave mu tulo amanye nti obulamu bwe buli mu ngalo ze tukwebaza olw'omukisa guno nga tuyita mu linnya eddungi Yesu Kristo Mukama waffe amiina tukweyanziza sebo okubeera nga okkiriza n'oyogerako n'omulabi waffe omulungi mu program Abeera Mulamu tujja kuddamu next time tweyanziza otuwuliriza Mukama abakuume amiina thank you